Kadaama TV kojamate tuwaletedde omukyalo ono agenda okubeera nga abannyonnyola ku kintu ky'okugulawo account Uganda ng'okozesa online oba online banking ne account opening ku online. Mulimu banks Uganda zosobola okugulako account ng'oli online. Agenda kubeera nga abannyonnyola ye kiki ky'amanyi. Then it's up to you guys ne mugenda ku Google musobola okubeera ne banks zino. Ogenda mu Google n'oteeka mu bank eyo n'ofuna office number yaabwe oba main branch number n'oyogerako nabo era nga bannyonnyola waliwo w'amaliriza awo n'agamba nti okitryingako n'oteekayo obusente obutono ng'emitwalo 5 n'olaba. Eimu yaffe oba eimu lwaki twagala okubeera nga omuntu weggulirawo account n'obeera ne account yo kujja kuba tukendeeza obubbi bwa ssente abantu bwe baba banagana sikumira gundi yandya ssente zange n'ensukuma tebaagula nnyumba n'ensukuma tebaagula plot. So nsaba muwulirize omukyalo ono muwulire ki kyagamba ku kintu kya opening up an account ng'ogulawo account online. Muli mutya bannange bamikwano kasuubira nti muli bulungi. Kakati tubadde tubeerako ko ne programs zaffe nga tugamba tukoze tutya okuyamba bannaffe abali mu nsi ez'enjawulo nga bavayo waka tebagudde wa account kyokka ate nga bw'asindika ssente ze bazikola ki bazimutwalako. Kati mu kunoonyereza twanoonyereza ne tufunako ko ku banks z'abadde ezo bbiri esobola okuba nga sinzibu nnyo. Ne tufunako Equity Bank. Equity Bank twagambye olina okubeera n'ebintu ebyo ebiri major. Olina okubeera ne email, kubayo email osobola oginformingawo, then n'obeera ne national ID ng'ogenda gigulawo. Kati awo bw'ogenda n'oinstoringamu ng'oli mu ku-applyinga account okugulawo bajja kukola ki? Bajja kusindikira forms. Bwe bakusindikira hard copy forms, you have to print them out. N'ozifiiringamu buli kimu naye nga national ID y'ogiyina. Bw'omala ozifiiringamu n'ogenda n'ozisikaninga. Kati bw'ozisikaninga n'oddamu n'oziweereza website yaabwe. Then baba basobola okuweereza gundiyo nga bamaze okuyitamu baba basobola okuweereza account yo. Ne tugamba nti okugezesaako n'akasente akatono ne wayitawo wiiki n'oddamu n'okeberako n'ogamba ssente zange kweziri oba teziriiko. Mukitegeera. Kati awo olabira kweziri teziriiko. Kati ekyo ne kigamba ne tugamba kiyinza okumenya ku mwana ali mu kiyumba kubanga reason being si buli muntu nti afuluma. Yes, si buli muntu nti afuluma. Kati awo ne tujjawo ne tugenda n'eki ne tufuna ne banki endala yabadde bagiyita UBA. It is United Bank of Africa. Kati eyo yo ng'ate yo teyeetaagisa kufuluma. Ojja genda ostoringe app eyo o applying. Bw'omala oku-applyinga ejja kutwala ku leo ka first step. Ako kabeeranga ka online chatting era ofunirako ennamba y'essimu. Ennamba y'essimu eyo bw'oba ogifunye ogenda gisavinga otandika ogenda kati egenda kubuuza buli kimu details. Teekamu emyaka gyo, teekamu gy'obeera. Kati byo byebintu ebiruddawa ku national ID eri gye tugamba. Kati ennamba y'essimu gy'egenda okuleetera yeeno eri 0752 24 52 45 ng'oggulawo online mu bank. Kati ekyo bw'onoomaliriza byonna ejja kulaga nti omaliriza nti ofunye n'account. Then nga bino by'onoogamba oyagala kulaba bino easy load bano abacekinga balance biki byonna kwesindikira ssente ng'okozesezza ssimu yo ojja kuinstolinga bu apps obwo bubiri. Kuliko akasekiwa ne kubeerako ne bu UBA bwa mirundi 2 bwe bu apps busatu. Naye ne tukomekereza ng'era nga tubagamba nti bw'oba otaddeko ssente teekako n'akasente akatini ennyo oba mitwalo 5 wayitewo ebbanga sigala ng'okeberako ssente zo zikyaliko oba zikendeedde. Then bw'olaba nga ssente zo bazisala ng'ogireka. Bw'olaba nga it's fine then continue osavingireko ssente. Osobola okuba ng'oziteeka ku ssimu yo bwe n'otransferinga n'oziteeka ku account yo. Mukitegedde bamikwano. Checho.